Ab'e Nakawo nabo bakooye oluvannyuma lw'okulaba omubaka waabwe Honorable Ssemuju Nganda nga y'omu ku abo abali mu Parliament abali mu kwekkusa n'okulya enguzi bamulumbye nno olwaleero era nga bamututte n'amasaati bagamwambuddemu. Ono abadde naye nga y'omu kabinja ke tuli mugga mu Parliament akalya enguzi ne ssente y'omubuumusiro bw'Abannayuganda bwe bati abantu abamwerondera bwe bamukozeeko. Nenga kino kitulaga ekifaananyi ekirungi kye tulina otambulirako ffenna. Abantu bano banange tubakoleko emikolo, abantu tubaboola, abantu babuulire, kubanga tutababuulire bajja lowooza nti bategeera nnyo era bajja sigala nga batufufubbaddeeko nga balowooza nti bawaggulu nnyo okusinga gwe Munnayuganda eyabalonda n'obateeka mu ntebe mwe bali. Twebaza nnyo baganda baffe ab'e Nakawo, mwebale nnyo kweberera, mwebale kweyimukiramu, mwebale kwagala ggwanga era mwebale kulirwanirira. Abantu abamu bino ebintu babiraba ne babisirikira, babiraba ne babitundako butunuzi, naye ate mmwe ab'e Nakawo mukikoledde ddala nga bwe twagala okukikola. Njagala tutambule bwe tuti bannange, tuleme kuzibiikirira bantu. Abantu tubagambe ebigambo, abantu balina okumanya nti nno kye bakola nsobi. Temebba tunako butunuzi tugambe ate maama tunaayogera ki? Tewakyali budde bwe tugamba mbu ate maama tunayogera ki, nga tusobola okwekangavvulira abantu bano, nga tusobola obbaboola, nga tusobola obbagamba nti kino kye mukola kyamu, Bannayuganda tebakyagala, tebakibatumangako, ne babaawo enkyuka gye bakyusaamu. Naye bwe tunaabaleka ne tubabiibiita ne tukola batya, bagendagenda mu maaso nga bakola byabwe bye baagala. So baganda bange, Bannayuganda mbakoowoola, ffenna tubeere bambega. Ekirungi twafunye kati abasomesa abali mu Parliament abatusomesa ebintu nga ebitambula, abasomesa obubbi bw'abasajja nti bo bajja kubba, baagala kubba mu byabwe bagenda bali ku bwangu nnyo. Twabafunye kakati lwaki tudda ne tusirika ne tutagamba nti nedda kino kye kikyamu, kino kituufu, kino kikyamu, tukole bwe bati tulabe nga tutereeza. Baganda bange, nja kuba musanyufu nga buli omu atadde ettaffaali lye ku luno olugendo lwe tulimu olw'okulaga dictator we Kaguta Museveni awamu n'akabinja ke nti tetukyayagala nguzi. Yo bweri mu NRM baba biita oyo yenna awulira nga ayagala kulya mu nsi yerukwe, ng'ayagala kulyamu just kufunamu bufunyika ssente, oli wa ddembe ogenda mu NRM gye batabagambako. N'efyo wano tugenda bagambako era tugenda kukola kyonna kye kisoboka, kyonna kye kiri tujja kulemerako okulaba nga mukola ebituufu bye mulina okukola Bannayuganda bye baabatuma. Temugenda lowooza nti mugenda kubeera awo bantu mukole bye mukola, abantu basirike babatundeko. Obudde tetukyabulina era twongera obajjukiza buli alina ekibi kyakola ogenda kisasulira nga ggwe omuntu. Ramadan Karim. Kati ssebo w'ekitiibwa ennyo, tekikwetaagisa kutujjukiza nti Kyagulanyi ne bw'afuna obuyinza olunaku olw'enkya, mu kabineeti ye togenda kusangamu fuutu sooja nga nze, mu kabineeti ye togenda kusangamu muvuzi wa booda, oba osanga oli mutuufu, ffenna ekyo tukimanyi. Nakulabyeko ku pulogulaamu emu ng'ogamba nti gavumenti ya Kyagulanyi ne bw'ejja olunaku olw'enkya, mwe ba intellectuals mmwe mugenda okusooka mu kabineeti, so si bafuutu sooja, so si bavuzi ba booda. Kakati yenjawulo wakati waffe nammwe nti ffe tulwana kufuna bifo mu Uganda mpya, wabula tulwana nsi yaffe kutereera. Ffe tulwana kufuna bitiibwa mu Uganda mpya, wabula tulwana Uganda kutereera. Ffe tulwana kufuna bugombe na lidika mu Uganda mpya, wabula tulwana nsi yaffe kutereera. Weebale kumanya njawulo wakati waffe nammwe, era waali badde essaawa eno otutendereza butendereza, otukubira saluti ogambe nti naye nze byonna byenjogera mu kwagala okugoba Museveni mbala kifo mu Uganda mpya kubanga nsaanidde. Naye omwana oli yeekolera Itongwa, omwana oli Umaru Kisekka, omwana oli ASP Asiimwe, omwana oli ali ku ground, omwana oli Lumbuye, omwana oli Masaaba, bayogedde ebintu ebigattako mu kugoba Museveni, naye ate tebaagala bifo mu Uganda mpya. Ddala kituufu bano abaana balina omwoyo gw'eggwanga, kubanga ffe tulwana, naye mu Uganda empya naffe twalifuukako bambabazi, naffe twalifuukako ba Jessica Alupo, naffe twalifuukako ba Nabbanja, naye yeekolera Itongwa ono kye kimulwanya. Kitegeeza nti omwana oyo
ayagala nnyo ensi yaffe ya weebale kumanya njawulo wakati waffe nammwe nze ne bw'otanzijukiza yeekolera itongwa His Excellency Bobi Wine ne bwafuna obuyinza olunaku olwaleero nenva mu bwaŋŋanguse n'enkomawo mu Uganda sirina kifo mu gavumenti ye yadde ekyokukulira abagogola emyala mu KCCA wabula nnwana Uganda kutereera kubanga Uganda tetegeeza gavumenti Uganda etegeeza bantu kitegeeza nti Uganda bwetereera automatically n'abantu ba Uganda babeera batereera njagala tutwale Uganda ng'olumbe lw'omugagga lubaako abagoba ente Mikayiri ne kubaako muwali mu Canada musiraamu asala ente naye ate weewuunye ffenna abeetabye ku lumbe tulya ku nnyama kakati nze Uganda gye njagala yeeyo nga Ssemuju Nganda atambulira mu essi yeeyo nga Ssemuju Nganda ayina liidikka yeeyo nga Ssemuju Nganda ayina ebitiibwa yeeyo nga Ssemuju Nganda ayina ogufa ogunene naye ng'ate nange mwana wattu Kisaati bwe ŋŋenda emulago nsangayo eddagala eyo Uganda gye ndi mu kulwanirira oba foot soldier gyali mu kulwanirira oba omuvuzi wa boda aba freedom boda gye bali mu kulwanirira nti Ssemuju Nganda abeere n'ebitiibwa bye naye nga nange ntambulira ku nguudo awatali kwekeka nti ŋŋenda zifiirako nga ngaze ekimala Ssemuju Nganda abeere n'ebitiibwa bye naye nga waliwo minimum wage nange bwe ndiba nsobodde okufuna omulimu oguganyulwa mu ntuuyo zange ng'era waliwo omusaala ogutandikirwako omukozi asooka oba atandikirwako gw'alina okufuna nga gumusobozesa okulabirira amaka ge okulabirira mukyala we abaana okubaliisa n'okusoma naye okusigazaamu ka balance akeeyagalako ng'omuntu eyo Uganda gye nnwanirira eri gye mpisa olumbe nti eyagobye ente asobola okufunako ekisambi agisaze muwalimu asobola okufunako omutwe ne kaabuuyi naye ate nange yeetabye ku lumbe nsobola okulya kanyama nti ennyama y'olumbe n'ataaka abalya era esobola okubuna omukolo gwonna regardless watyaba enku regardless wawadde emmere regardless wasaze ente regardless wazimbye ensiisira ng'osobola okulya nze Uganda gye ndi mu kulwanirira si yaffe abalwanyi okugiganyulwa ng'eya mwami Yoweri Kaguta Museveni bweri kyokka ng'ate n'abalwanyi abamu abamwami Yoweri Kaguta Museveni tebaaganyulwa si Uganda y'abatwalwana wabula Uganda etusobozesa okubeera ne equal opportunities ffenna nkimanyi tetuyinza kwenkanankana mu Uganda mpya kubanga n'Amerika tebenkanankana era sirwanirira mwenkanonkano mu Uganda mpya naye nnwanirira n'omuntu ono asookerwako okubeera yaddeko kibi nnyo okubanga ovumirira enkola y'abatwalwana bwe bavunzizza eggwanga naye ng'ate naawe mu kujjako ondaga nti ogenda kubeera twalwana nti okozesa ebizibu by'abantu okulaga nti onyolerwa wamu nabo okulaga nti olwanira wamu nabo basobole okutereera naye ng'ate gwe oyagala just before tera abantu ne bafa nga gwe mu Uganda empya tewaliyo kifo kyo togenda kuddamu kulwana ti abantu ne bawambibwa nga mu Uganda empya temuli kifo kyo bigenda kuba tebikyaddamu kukwatako Honorable Ssemuju Nganda nsokuga nti byoyogera bisobola okuba nga bigattako oba bisobola okuba ebyensi nnyo naye kyannaku nnyo nti tobyogera ku lwa Uganda nga bw'okiraze obyogera lwa biruubirirwa byo naye ne weerabira nti nze Uganda gye nnwanirira yeyo gye nnyinyuka ku mulimu gye nnaaba nfunye akalimu nga waliyo n'emirimu wegi n'akasaala akalungi nga ne bwe mba nsazeeyo okutambuza bigera ate mu kwagala kwange kubanga eza booda nzirina kuba bansasula bulungi sigenda kusanga drone empambe embuzeewo nga Kibalama embuzeewo nga Ddamulira ye Uganda gye nnwanirira ssebo ye Uganda oli gy'alwanirira ye Uganda oli gy'alwanirira era weebale kuggula bulungi bantu maaso ababadde balina endowooza
Tibano we banajja mu buyinza banaaba batya. Bafutu soja bavuma, bafutu soja bakambwe, we banajja mu buyinza banaaba batya. We bali kubatangaza. Ti government ya Kyagulanyi ne bwejja mu buyinza nze ngenda kuba siina se. Shaloni wa Bobi agenda kuba tayina se. Monikisa agenda kuba tayina se. Haitawa agenda kuba tayina se. Naffe tugenda kubeera bakomona ng'abantu abalala kubanga ne bwe twali yagadde okubeera ne se. Tetuli qualified kubeera na bifo bitufuula kubeera na se. Wali tuwadde emidaali n'otukubira n'endulu nti tulwana ku lwammwe bannasoma. Tulwana ku lwammwe bandi muyivu. Tewali zengo tudiscouraginga. Wali zo twongeramu maanyi n'okutukubira emizira omuntu ayamba omukyala gwasanze ku luguudo nga talina kyasuubira yadde okumukwakulako ekya Julayina. Kakati mmwe mutulaga nti temusindika ne mutabuukira. Ow'ekitiibwa Honorable bw'osanga nga mulekwa ku nguudo starvinga muwe nga tosuubiddeeyo kufuna kintu kyonna in return. Nkiddamu bw'osanga nga starvinga muyambe nga tolina gw'osuubira kusasula kaabe Mukama Katonda muyambe lwa kisaakyo lwa kwagala naye atebenkere. Bino byennereejja nze yeekolera Itongwa njagala omwana we Karamojja ave ku luguudo addeyo ewaabwe. Waliyo ebyobugagga ebisobola omukuumira ewaabwe ng'ate ali bulungi nnyo. Nga ne bw'aba asazeewo okubeera mu Kampala oba mu region Buganda nga taliimu nga masiikiini. Either ng'alimu nga investor, ng'alimu ng'omukozi asasula obulungi. Uganda gye nnwanirira. Nnwanirira Uganda ng'ow'ekaseese asobola okubaako kyayogera n'atazindibwa magye. Nnwanirira Uganda ng'omunyankole akomyawo obugabe bwa nkole naye yeeyagalire mu kitiibwa kya region ye. Nnwanirira Uganda ng'omunyolo asobola okufuna mu mafuta ge. Sirwanirira Uganda olw'okuba nina ekintu n'ekimu kye neeyagaliza. So mwe muba mulwanirira bifo tubaagaliza buwanguzi era naffe tubaagala mutwale ebifo byammwe gwate baani abanaabituulamu bwe munaabituziririra ng'ate ffe tetusobola era naffe bituulamu. Baani abanaabituulamu mwe munaabituziririra. Njagala tutuuke mu Uganda empya mufune ebifo byammwe kubanga mwe ekigendererwa kyammwe kyakufuna bifo. Ate ng'Omuganda agamba nti asaba aweebwa. Tubaagaliza buwanguzi mu lugendo lwammwe olwa Uganda empya olw'okufuna ebifo naye ate ffe sitwagala kifo mu Uganda mpya. Tetwererejja, tetulwana, tetwogera kubeerako bataasisi Kabwejire. Tetulwana kubeerako Barukiya Nakadaama. Tetulwana kubeerako Bannabbanja. Tetulwana kubeerako ba Jessica Alupo. Sirwana kubaako Sekandi kubanga siri wathe. Naye nnwana nga Sekandi ono ate talya ssente za ddagala mu ddwaliro afuna omusaala ogumusaanidde ogutaliiko busiimo obwo bwakyeyonoonere. Nange omukopi nsobola okugenda mu ddwaliro nsangeyo Panado. Uganda gye njagala sigyagala mu busiimo. Nkiddamu Uganda gye njagala sigyagala mu busiimo kubanga egenda kubaamu emisaala emigereke. Gwate nkusiima nti okukola ekyo ky'olina okukola. Obuvunaanyizibwa bwo bwe tukuwa obwa Ssaabaminisita okola n'edduwa ewammwe. Abakristo mukola mmisa. Abasamize mugenda mu masabo ne muwongerera ne mutwala zisseddume nga mulaga mutuuse mu bifo eby'obuvunaanyizibwa mugenda okugaggawalirako oba mugenda okwolesa obuweereza bwammwe. Kaakati ate akasiimo kabeera kaaki? Lwaki kana akasiimo tekagenda ekiruddu tekagula empeke? Lwaki kana akasiimo tekayiwa malamu mu nguudo z'ebyalo? Lwaki kana akasiimo tekateekako amataala ku nguudo abantu ne batambula naye bubakireba misana nga tebeekeka nti wali waliwo ababbi? Mu Uganda gye tulwanirira
Ffe yaffe temuliimu busiimo. Omanyi oli ayinza okugamba nti kaŋŋamba onyumirizaako omuntu boyina intentions ez'okukwana nakigudde omuteekeeko ekiwayo ekyo kisagala bannange nenkifuna siddamu kwenda onagaye bambi kyo kirungi era nange nkikwagaliza naye kyafiisaako omusajja eyo ng'aseenyuusa enviiri naye kiwunyawunyamu aba akikugobako naye nga tali mu kikugobako direct. Oyo Ssemuju Nganda kino kyali mu kukola kumalamu baana maanyi kubajja ku mulamwa kubalaga nti be mulwanirira be bagenda okufunamu oba bye mulwanirira yeffe tugenda obifunamu fere tugenda mwe temugenda kubifunamu. Kaakati mufaaki mugende mu bwakadaama abawala abalenzi mugende mu bwasikaali e Dubai oba mugende mu kuvuga Uber e Dubai. Kakati nabagamba nti Museveni ayina abantu bakozesa munda mu gavumenti ne ku opposition kyokka ate abali ku opposition bamugaso nnyo gyali n'okusinga abali mu gavumenti kubanga statement ng'eyo bw'eva mu Nabbanja bw'eva mu Aruna Kasolo ekyo kyoba omusuubiramu naye bw'eva mu muntu nga Ssemuju Nganda otandika ogifumiitirizaako ti onayogedde siwa opposition nga nze onayogedde talwanyisa Museveni nga nze goonya bw'eva mu nnyanja nejja ku lukalu n'ebagamba nti mu nnyanja eyo mulimu kino bw'ali ku lukalu obeera owakana ki ebeera ntuufu. Ssemuju Nganda olaba ayogedde ekigambo kino oba osanga tuli mu kuzannya katemba ng'abasajja baatutunda dda kambiveemu. Olaba Uganda bwesigadde amatongo nga mpaawo alwana nga mpaawo ayogera mwenna mweddirayo mu nnimiro ojja nti bye mulima mulina gye mugenda okubitunda nga Museveni waaliwo oyo ne mmanyi babataddeko license n'amayirungi obuyirungi bagataddeko license nga mudduka mugenda mu bwakadaama nga mudduka mugenda mu bwasikaali. Olaba Uganda bwesigadde amatongo nze yeekolera itongwa bw'oba ontunuulira bulungi era waliwo byendaba bakola statement ali Kenya yasiraana bamumemba pulezidenti e Bulaaya ntunuulira neetegereza ntazaama bw'omala mpima mbuulire ensi esobola okunnyima visa nga neewammwe mu kika waliyo abaagenda ng'era tebaasoma nga nze ekyenjawulo nga bo ne bafa ne bannyaabwe bayinza obutaziika nga tebategedde nti omwana wange yafudde. Oli kuyeekolera afa Uganda ennamba n'emanya nti yafudde g'ogamba mutasobola kugenda Bulaaya. Nakugamba nze seetaaga recommendation ya muntu yenna okugenda e Bulaaya batera obyogera bamumma ye his excellence Bobi Wine ye Bobi Wine yamumma okumusayiningirako okugenda e Bulaaya. Wallahi ya Mungu nze nsobola okugenda e Bulaaya nebuba nkyanga njagadde ekyaba kimanyi bakola ki bakimanyi babuuza abankubiddeko e Bulaaya lwaki tojja mbaddamu kimu sajja mu bintu bino byakulwana nga nnoonya mpapula sajja mu bintu bino byakulwana kola mulinnya lintuusa Bulaaya najja kukyusa gavumenti ate nga nkimanyi nja kugikyusa. Oyagala Uganda ekyuke bandyeko Museveni ndyeyo nnoonya mpapula? Oyagala nziruke ngende e Bulaaya ntandika okukwata ku dola eziwera nti omuntu mu wiiki akwata dola 1000 ebya Uganda mbyerabire neebuze bannange nva kino nze saagala kugenda mu comfort zone kubanga najja mu kintu kye mmanyi nti tugenda kukigusa tugenda kukimaliriza bwe biriterera oba osanga ndi birowoozaako ebyokujja e Bulaaya ye ndiba nnoonyaayo ki nga Uganda ensi yange eteredde. Kakati mwami Ssemuju Nganda eyo yenjawulo fere tuli mu kulwana kubaako kitufuna either ku opposition oba mu Uganda mpya wabula tulwana Uganda etereera automatically bwetereera tutereera nayo fenna in general.
Honorable Ibrahim Ssemuju Nganda. You see Uganda. Yetwagala. So owekitiibwa ekyo kye wakoze wakoledde Museveni era wasasuddwa okukola ekyo okudiscouraginga abaana basaasaane bagende ku byabwe kubanga statement yo ku mwana wa opposition bw'agiwulira mu kutu kwe etegeeza kiri okusinga nga Nabbanja yajogedde kikyo wabadde ogezaako okutegeeza kubanga eyegamba mu biveeko tulwanira bifo ne Museveni bw'atuyita atuwa ebifo era tusobola okugenda kiwabadde ogezaako okutegeerera statement eyo yakoledde Museveni bw'oba wakikoze nga tomanyi nti okoledde Museveni kati kitegeere ekyo kyenjogerako nti osobola okukolera Museveni with or without your knowledge. It's all right ndi bakooya nange mmanyi kazungu akatono tugendeke wamwe mu FDC onenya bafuutu soja okusooga olugalo mu ekitiibwa Mpuuga naye wamwe kyali kitya oba Ssekibotte bw'abatuusaawa bw'olaba ekikyamu n'otayomba kimanyiiko nti oyitibwa Ssekibotte olw'okuba omugonvu asirika era Ssekibotte n'olituumwa era kyova olaba siweera onsubi ekironga ku nkyagamba kisinga lw'ennumu ennyo omwoyo olw'obusungu n'enkukyawa oba Ssekibotte mu FDC bw'awunzika bugikulukusa bugitwala wa Museveni nakugamba nti FDC tugenda gikozesa ng'akapande akalaga ekkuba ekyamu ffe tukwate ettuufu bye mutaakola mu FDC ne bisuula FDC situgenda kubikozesa kusuula waffe neiba ali mu kukaaba nti olukusenso olwassa omwana we lwatandika bwe ruti n'alugayaalirira nange oyagala nga yaalirire owange afe endwaddeyo omulangiro baluyita olukusense mu lulimi Oluganda gwe sooka otunulire FDC ate waliwo ekyokulabirako ekirungi mu FDC bw'otunulira FDC ekisibo ekyo temwakimanya ku olwo lwe mwayabulira FDC mwayagala mu kihandolingire munda ate mama mmwe abasiba amataaya galinga ennimi z'embwa mwabambala busuti mwabambala amakooti ag'amaanyi ennyo agava eyitale nga mujja mutya mu bantu ne mugamba nti Yusufu Nsibambi Powa Nandala Mafaali bakutte ekibiina ne bakitwale wa Museveni ne musalawo mulwanireko munda oba osanga mwali batuufu kumanga ebyama but it's not about you individuals. It's not about FDC. It's all about the oppressed Ugandans. Ababalina mwesuubye nnyo nti bwe mwennyika mwe mulowooza mwennyise mwekka naye muba munnyise eggwanga ddamba olwatta baze nalumanya nti wakolawo ki baze wange FDC wafa sigenda kukkiriza kufiirwa baana mu nkola y'emu baze wange FDC mwe wafiira atamatidde sirikawo tokyankalanya banna bamaze okuyitika nti mbalengeza eggulu mugenda kunnyumyako
tinkibakoze era. Uganda esobola okuterera bwe tukwata bano abaana abasimba ebitooke mu nguudo ng'ate be baazookya be babakulembera okwekalakaasa nga tikubadde nawo eyayokyawo yennyini nga yeekalakaasa akomawo ng'aleesa ebitooke bwewabeerewo akantu katono nnyo n'aleeta ekipiira n'ayokya oluguudo bwe bamala okwokya enguudo bwe zivugwawo nga bagamba bagenda kusimbamu ebitooke tebakulima nti balina Uganda empya gye baleeta. Omuzimu gwa Richard gulinnye ku jjoba era gutandise okutwambulira omusajja ono okutulaga ekituufu kyali nti si musumba. Nga sinneeyongerayo mbadde nkusaba oddeko emabega katono vidiyo eno weetandikira owulirize bulungi kapaati omusajja ono waagambidde nti Uganda esobola okutereera singa tukwa. Tweyanziza nnyo bwana Ekola Itongwa weebale kusomesa bano bo bakolagana na Museveni era Museveni waatali obulamu bwabwe tebutambula tubamanyi n'abatuma tumumanyi era n'ebigendererwa byabwe tubimanyi. Bayinza olowooza nti bannayuganda okusirika munnange tebalina kibamanya. Bannayuganda bamanyi, bannayuganda bategeevu, bannayuganda bamanyi buli kimu ekigenda mu maaso era bannayuganda bajja kulaba one time. Ebintu bino bye mulaba ng'ebitaasoboka bye mulaba ng'ebitaaveeyo bijja kutandika okwejjayo era bajja kweyabya akukatandika butandisi. Ffe tubamanyi, abatuma tumumanyi, gwe bakolera tumumanyi era tumanyi lwaki bagenda mu maaso n'okukola bye bali mukola naye nga tubadde bakakamu, tubadde bantu balungi abaagala eggwanga lyabwe era tubadde tukola buli kimu ekisoboka okulaba nga tutaasa eggwanga. Weewaawo abantu abamu abatwezibikamu abajja n'ebigendererwa byabwe batufuukidde obuzibu naye tujja kuba banjawulo.